po jako akawuwo. Buli munnayuganda waali atambulira mu kusattira n'okusingako omukunku eyeekoonye olwa bbomu ezisusse okubwatukira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ne zisaanyaawo obulamu bw'abantu ssaako okulumya abawera nga n'ekyasembyeyo yabwatukidde mu disitulikiti e Nakaseke mwe yattidde abaana 3. Embeera gye kyayabiseemu kyasuseewo nnyo. Mwami wange n'agamba nti kino nga kyabise nnyo. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga mwasinzidde n'akubira bannayuganda omulanga okubeera obulindaala ku bikolwa eby'obutujju ebikyase ennyo mu ggwanga ensangi zino nga beewala ebifo eby'olukale ng'olwo ne poliisi bwekola ogwayo ogw'okubakuuma. The public should know that the threats to the country from terrorism, especially on soft targets, are still in existence. And as we expand our intelligence-led operations to ensure all Ugandans and visitors are protected, we call upon the public to remain extra alert and vigilant against these threats of terrorism, which come amidst the threats of COVID-19. Of course, these arrests present a positive step in this fight of countering acts of terror, and so far we are into the 7th day since the last incident without any new incident of terror, but still there is a lot of work to be done to at least ensure that we identify all persons who are involved in these acts of domestic terrorism that are highly linked to the ADF. Okusinziira ku bulumbaganyi obuzze bubaawo okuviira ddala mwaka gwa 2010 bbomu bwe yatulikira mu kisaawe Rugogo ko na bino ebizze bibaawo. Fred Enanga annyonnyodde enneeyisa y'abantu abazze bakola ebikolwa bino omuli okubeera wakati w'emyaka 17 n'23 nga bwe bajja mu kifo tebeesembereza byakwerinda batuula wamu okwambala ebikooti ssaako n'okusitula briefcase okugattako n'ebintu ebirala era nga wano wasabidde bannayuganda nti singa waba walaba omuntu ow'ekikanga kino atemyeko ku by'ebyokwerinda. The majority are actually males between 17 to 23 years of age. However, women and children have the potential of being recruited as well. We had the first suicide bombing way back by the Al-Shabaab in the twin bombings of 2010 here in Kampala. Now the second attack was that of Matovu Isaac alias Zafar. We believe there are still more who have been radicalized into the ranks of suicide bombers. But the general characteristics that we want to share with the public are these ones. That first of all, the appearance of suicide bombers, they will always appear nervous. They may seem preoccupied or have a blank stare. They will have a focused intent and vigilance, such as an acute focus. They will have an awkward attempt to blend in behavior. Enanga asabye abakulembeze naddala ab'ebyalo ssaako abatuuze obutaddeyo kwetantala kukwata kintu kyonna kyefaananyiza kubeera bbomu nga bakitwala eri poliisi kubanga kino kibeera kya bulabe nnyo nga kye balina okukola kwe kutomya ku poliisi mu bwangu esobola okubayamba. A peasant identified as Olusi, aged 27, while clearing the bush in Awuje village, that is Kasone Parish, Okedia district. He also came upon an explosive hand stick. An explosive stick grenade. It has a stick, then it is more of like a microphone or a hammer. So for him, he mistook it for his lost hammer and he carried it home. It however took the vigilance from the local council, from the LC1 chairperson and the defense secretary, who carefully took over the unexploded remnant and handed it over to Bukedea police station. So
We want to thank the LCs for their bravery, but again, their act was very, very risky. Jacob Simunyu nga yesekamwa wa Ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga naye asinzidde mu lukuŋŋaana luno n'akubira bassentebe b'ebyalo Omulanga okukola obukubirire obutagganya bantu batategeerekeka kweyingiza ku bitundu byabwe era nga mu mbeera eno abasabye bawandiika abo bonna batuuze be balina ku byalo okusobola okwerinda embeera eriwo mu ggwanga. N'abakulembeze b'ebyalo naye tukubira Omulanga abakulembeze b'ebyalo okusigala nga bongeddemu okubeera vigilanti okulaba nti tetufuna bantu bamala gayingira tuloopere nga babadde mukola naffe tusobole okwanganga obuzibu bw'abantu abamala gayingiza ggwanga. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kubanga abasajja abasuula abo bbomu bw'owulira babawa ssente nnyingi olwekyo era okulaba nti kuddamu ate okuwandiika abantu